بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. baganda bange mwenna ab'ekitiibwa, tujjukira bulungi nti twali tukomye awantu awaali waliwo obwetaavu obw'okutegeera lwaki omubaka alayhi salatu wassalaam Allah tabaraka wa ta'ala yamulonda kuba nti ye musajja yekka, kuba nti kye kitonde kyokka ekigenda okugatta abawarabu bonna, kuba nti kye kitonde kyokka ekigenda okugatta ebitonde byonna, okuba nti kye kitonde kyokka Allah kye yalonda nga kigenda kugatta amadiini gonna, okuba nti kye kitonde kyokka ekigenda okuweebwa ekitabo ekigenda okugatta ebitabo byonna okuva ku nabbi waffe Adama alayhi salatu wassalaam paka ku nabbi Isa alayhi salatu wassalaam. Allah n'amuwa ekitabo omubaka alayhi salatu wassalaam nga kye kitabo ekirimu ebyafaayo ebyasooka n'ebyafaayo bitulaba olwaleero n'ebyafaayo bitugenda okulaba paka ku lunaku lw'enkomerero. Allah tabaraka wa ta'ala yalonda omubaka alayhi salatu wassalaam nga yagenda okubikola byonna, ate era ne tugamba nti omubaka alayhi salatu wassalaam ye yagatta abawarabu bonna omulundi ogusookera ddala okuba nti bali wansi wa bbendera ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Obusiraamu bwajja ne civilization empya ne buleeta olulimi olwali lulabika nga si lupya mu bawarabu naye nga lutereevu, ate enkulaakulana eno neebanga yali ya njawulo nnyo, literature n'abeera nga wa njawulo nnyo, n'ebintu ebyajjirako nga bijjira mu busiraamu oba mu pakiji y'obusiraamu byasangawo omwagaanya nga munene. Lwaki? Abawarabu baali bakyali kye twaliise embeerera mu nsonga ezo zonna. Baali basajja bangu nnyo, baali basajja nga tebamala budde ku bintu eby'enjawulo ebyali ebingi. Naye ng'eyo yonna situnnagendayo, baganda bange ne bannyinaze mwenna abawuliriza, nsaba Allah tabaraka wa ta'ala asaasire bakadde baffe, nsaba Allah tabaraka wa ta'ala asaasire abooluganda baffe abaafa n'abakyali abalamu, nsaba Allah tabaraka wa ta'ala asaasire ya Allah, asonyiwe ab'emikwano abakyali abalamu n'abaafa, asaasire bamashayikhi baffe abaakafa, abaafa n'abakyali abalamu ya Allah. Nze munnammwe, muganda wammwe, muto wammwe, mukulu wammwe, omuweereza wammwe Ahmad Badruddin Masanso Sinaani wa Kinankaali. Abawarabu obusiraamu bwe bwayingirirawo kyali kizibu nnyo omuntu okuloota balituuka okumanyibwa mu nsi yonna, kyali kizibu nnyo. Obusiraamu bwe bwajja bwasapurayizinga nnyo buli omu okuba nti Arabia yasobola etuuka ku ntikko. Makka yali esaanira ekifo ekyo eky'entikko olw'ensonga zino wammanga. Ekisookera ddala kye kifo ekyasookamu enju ya Allah. Kye tuyigamu ekyokubiri ye yali ennyumba eya Ibrahim ne Ismail. Obukristaayo n'obuju ezo ddiini za maanyi nnyo, naye Allah tabaraka wa ta'ala ababaka baazo teyabatuma mu nsi yonna. Allah bwe yali atuma omubaka Jesus oba omubaka Isa alayhi salatu wassalaam yamutuma mu baana abanaswara abakristaayo, ate bwe yali atuma Musa alayhi salatu wassalaam yamutuma mu baana abaju. Ekyo ne kitutegeeza nti eddiini ezo zaali nkulu nnyo wabula nga ziri limited. Era kye tuyigamu ekirala, Allah tabaraka wa ta'ala lwaki yasindika omubaka alayhi salatu wassalaam mu bantu bano, olw'ensonga nti nno baali bantu ba njawulo mu mbeera zaabwe, nga bantu ba kigambo kyabwe. Baali tebamanyi kuwandiika wadde okusoma, naye baalina emitima egyali pure. Bwe yayogeranga ekigambo kyali kyekyo. Ate mu bwangu bwabwe baali basajja nga bakkiriza ensonga ate bwe balema tebagirwako. Era bwe tugendereza ebintu bino, abantu abasooka okuyingira ekintu be bantu abangu,
Abawarabu tebaali basajja bazibu, tebaali bakyala bazibu, baali bantu bangu. Y'ensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yabassaamu ekitabo kino. Mu mbeera zaabwe ey'enzikiriza baali beekuusa ku busiraamu nga bamanyi Katonda gyali, Allah gyali, naye ate era nga baamusinzaako mu bwomu bwe olw'eddiini ya Ibrahima alayhi salatu wassalaam gye yabalekera. Kino ekyokusinza amasanamu kyajja luvannyuma nnyo nga Amru ibn Lu'ayyi al-Khuzaa'i abaleetedde essanamu. Ensonga endala ye y'okuba nti nno abasajja bano baali bamanyiira ennaku ate nga bamanyiira ennyonta ne bamanyiira n'enjala. Baali bamanyi okunoonya amazzi amatono ennyo naye ne bagatambulira olugendo olunene. Baali bamanyi okunoonya emmere entono ddala wabula ne bagitambulira olugendo olunene. Naye nga bw'otunuulira ba Persians, ba Romans baayina buli kimu, baayina emmere, baayina amazzi. Obusiraamu bwali bwagala ekintu bwe kityo. Obusiraamu bwali bwetaaga abantu embeera nga ziringa ez'Abawarabu nga bwe zaali. Ekirala baali basajja bazira, baali beenyuminkiriza mu buzira bwabwe, ate baali ba mazima nga tebalimba, baali bakyawa okulimba. Era n'ekiraga Abu Sufyaani radiyallahu anhu nga tannasiramuka, emboozi ye ne Heraklasi Siiza kabaka w'e Roma bwe basisinkana e Yerusalemu, n'aleetebwa mu maaso ga Heraklasi, abantu be bonna ne bamubeera emabega. Heraklasi yamanya nti Abu Sufyaani mulabe wa mubaka, n'addira Abakuraishi bonna abaali naye n'abazza emabega we, n'abagamba nti bw'annimba munkolera akabonero akandaga nti ekyo alimbye. Naye Abu Sufyaani yagamba, gwe mulundi gwe nawuliranga mu butuufu n'alirimbye, senga tekyali nti abantu bange bajja kunnenya olw'obulimba, bajja kummalamu obwesigwa olw'obulimba, kyekifo kye nawulirira ddala nga mu butuufu kino ekifo nina okulimbamuuko. Naye wallahi labayo ekimugaana okukola byonna bye yakola kwe kutya nti bajja mumalamu obwesige nti mulimba. Kikulagira ddala nti baayina sincerity, baayina amazima mu kulayira kwabwe, nga bw'agamba nti ajja kutta weekweke oba dduka oba mutte ku bisatu. Bwe kimufuluma mu kamwa olina okukola action, naye bw'obaawo alina okutuukiriza ekirayiro kye. Tugende ku Abdul Muttalib, jjajja w'omubaka alayhi salatu wassalaam. Yeeyama okusala omwana we Abdallah, naye yali agenda musala. Allah tabaraka wa ta'ala senga teyayisiza mu bantu be okumugamba nti omwana mulungi, omwana omusalira ki, omwana lwaki omusala. Wallahi yali agenda musala. Bano abasajja baali bazira, baali ba kigambo kyabwe, embalaasi zaabwe ez'Abawarabu n'olwaleero ze zikyasinze mu nsi yonna okudduka, okufaanana obulungi, era ze zikyasinga obulungi. Omubaka alayhi salatu wassalaamu yazoogerako, ate era ne zisigalamu emikisa gya Allah ne baraka okutuusiza ddala olwaleero. Ate bwe tubagenda ekiwanvu, abasajja bano baali bamanyiira entalo ezitali nteeketeeke, baali bamanyiira entalo ezo ez'okulwana era ng'omusajja ayinza okujja n'ateekawo okugulu kwe n'agamba nti eyeeyita omusajja mu kika ekirala ajja atemeko okugulu kwange kuno. Mu katale omusajja omulala n'ajja n'akutemako okugulu okwo, olutalo olwo ne lukola ki? Ne lutandikira awo, ne bamala emyaka 10 nga balwana. Kale be bantu bano abaali bamanyi okulwana. Ekirala kye tuyigamu lwaki Allah tabaraka wa ta'ala yassa omubaka alayhi salatu wassalaamu mu bantu bano, olw'ensonga nti baali basajja nga balina olulimi olunywevu oluli mu nnimi eziyitibwa eza Semitic, ezirina olulyo oba ezirina olunyiriri lwa Semitic. Ennimi ezo zibangagga nnyo, kati ng'olulimi Oluhibru, olulimi Olaramayiki, olulimi Amahariki n'ennimi endala ezo eziri Semitic. Kale n'Oluwarabu lwali lulimi nga lw'amaanyi nnyo. Kati nga dhahaba yadhhabu, bw'olaba dhahaba osobola okuggyamu nouns eziwera ebisatu ne adjectives ebisatu. Olulimi lwali lw'amaanyi nnyo Oluwarabu. Yadhhabu osobola okuggyamu adverbs empitirivu ennyo. Ate era Ibrahima alayhi salatu wassalaam bwe yali
azimba enju eno yasaba Allah tabaraka wa ta'ala nti rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa yuzakkihim. Kubanga ye Ibrahim alayhi salatu wassalam yamanya nti mu Ishaaka Allah tabaraka wa ta'ala yali amaze omutegeeza nti mulimu ababaka abalala abajja okujja okuva ku Ishaaka omwana we. Allah yakimutegeerezaawo n'omwana we Ismail abeeko naye kyakola mu ddiini n'abazzukulu be. Allah tabaraka wa ta'ala agamba fabasharnaahu bi Ishaqa wa min waraihi Yaqub. Olubereberye nga Ishaqa tannazaalibwa, Allah tabaraka wa ta'ala yaleeta amawulire ag'essanyu aga Yaqub. Ndooza ekyo okirabira ddala nti Ibrahimu alayhi salatu wassalam yakimanyirawo mu lulyo lwa Ishaqa mulimu obwannabbi bungi nnyo, naye nga mu lulyo lwa Ismail yali talina bukakafu nti mulimu obwannabbi, kwe kuwanika emikono. Era n'endagaano enkadde mu Bayibuli ekyogerera ddala bulungi, situmanyi oba kituufu oba si kituufu, nti malayika zajja ne zigamba Ibrahimu alayhi salatu wassalamu nti kuwona omwana endagaano yo kwegenda okukkira. Nti Saara bwe yali olubuto Katonda yamugamba nti tujja kuwa Ishaqa oluvannyuma tukuwe Yaqubu. Kati bwe tudda ku mubaka alayhi salatu wassalam, tewali mubaka yajja okuva ku Ibrahim alayhi salatu wassalam oba kale ku Ismail, tewali mubaka mulala okutuusiza ddala ku mubaka alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam. Kuva ku Ismail tewaliwo mubaka wonna paka ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era omubaka alayhi salatu wassalam atutegeeza nti ana da'watu abi Ibrahim alayhi salatu wassalam, nze ndi dduwa ya taata wange Ibrahim alayhi salatu wassalam. N'agamba nti wa ana bushra bi Isa alayhi salatu wassalam, nti nze ssanyu eryo Jesus lye yayogerako, ndi mawulire ag'essanyu Jesus ge yayogera. Kubanga Jesus alayhi salatu wassalam yagamba nti ngenda olw'ensonga nti waliwo munnange ajja. Yali ategeeza omubaka alayhi salatu wassalam aga mawulire mwegaline mu Bayibuli mu kyamateeka ssuula ey'18 olunyiriri olw'18. Allah tabaraka wa ta'ala agamba ajja kusitula omubaka era omutume nga Isa alayhi salatu wassalam, ate ono omubaka ajja kuva mu baganda be, era nja kumuteeka ebigambo mu kamwa, ate era ajja kubabuulira buli kimu kye mmulagira. Gwino omulala ye wa Yokaana ssuula ey'14 olwa 2.